Wakayitawo eddakiika ntono ddala oluvannyuma lw'omulambo gwa Sseggirinya Muhammad okubeera nga gumaze okubeera nga gutuuka ku Paliamenti okuguwa ekyo kye kimu ku bitiibwa bifunikako abantu nga bafudde naddala nga bafudde bakyali mu Paliamenti eya Uganda. So kyabwatteeka okubeera nti neera omuntu oyo abeera afudde bamutwala mu lukiiko lw'eggwanga gye bayita Paliamenti basobole okubeera nga bamukungubagira mu bitiibwa ebya gavumenti wa mu bitiibwa ebisemberayo ddala kubanga naye ng'omuntu abadde wa kitiibwa. Right Honorable Speaker Anita Among niye yabadde omugenyi omukulu kubanga ye speaker wa Paliamenti ya Uganda okubeera nga receivinga omulambo gw'omukiise we kubanga oyo abeera under speaker. So speaker watu na receivinga omulambo gw'omukiise we Muhammad Sseggirinya era nga olukiiko wenzijidde wano nga lutandise otuula lukubaganye ebirowoozo mu ngeri y'okujjukira omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya eyatufuddeko olunaku olw'eggulo ku ssaawa ze bakonfaminze mbu zabadde 6:10 abiva maki nti ye maama we yabadde yamaze dde okubeera nga amubika ku ssaawa 2:05. Ngenda sigala nkutuusaako updates zonna zonna nga we zitambula na buli kimu nga kigenda okubeera nga kitambula mu kuziika Sseggirinya Muhammad. Gwe kyolina okukola subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino.